Geno eri Tumwine y'omu ku balwanyanama omwabawo mu omutwe mu lutalo olwaleeta gavumenti eriko mu buyinza nga bali wamu ne mukama waabwe Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. Tumwine olutalo olwayinda emyaka 5 mu nsiko eruwero wakati wa 1981 ne 1986 yalugulamu n'eriiso era nga yaliko n'omuduumizi w'abayeekera bano wakati wa 1984 n'oluvannyuma nga bawambye obuyinza okuva mu 1986 kutuuka mu 1987. That person is the one who shot me, shot at me with a machine gun. I had just done this to that's when I was shot, and me I thought the whole face had gone off. Bucha NRM ewamba obuyinza Tumwine azakulembera mu bifo eby'enjawulo gamba nga minisita omubeezi w'obutebenkevu mu mwaka gwa 1989 n'akulirako n'ebitongole ebikette ebweru wa Uganda wakati wa 1994 ne 1996. Tumwine era yaliko omuwabuzi wa pulezidenti wakati wa 1996 ne 1998. Ono era yakulirako kkooti y'amagye mu mwaka gwa 2005. Tumwine era abadde mubaka w'amagye mu paalamenti okuviira ddala mu mwaka gwa 1986 okutuuka guno gwe tulimu ogwa 2021. Tumwine era abadde minisita w'obutebenkevu okuva mu mwaka gwa 2018 okutuuka guno ogwa 2021. Wabula mu kulonda kw'ababaka abakiikirira amagye mu paalamenti, Tumwine y'omu ku baasuulibwa ettale so nga n'olukalala lw'abaminisita Museveni lwe yalangirira gye buvuddeko ono teyabaddeko. Mu buweereza bwe Tumwine abadde teyeerya ntama naddala bwe kituuka ku bawakanya gavumenti ya NRM oba bavumirira ebikolwa eby'obukambwe ebikolebwa amagye ga UPDF. Police has a right to shoot you and kill you if you reach a certain level of violence. Can I repeat? Police has a right, or any security, if you reach a certain level, they have a right to shoot you. Obula olunaku lw'eggulo Geno Tumwine bwe yabadde awaayo ofiisi y'obutebenkevu eri Major General Jim Muhwezi, Tumwine yeewuunyisizza bangi bwe yategeezezza nga kyagenda okutandikirako mu buvunaanyizibwa bwe obujja ng'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'obutebenkevu bwe kiri ekyokumusaba yeeteeketeeka okuwaayo obuyinza mu mirembe eri omuntu omulala ku lw'obulungi bw'eggwanga lino. I think he knows that I am not after these positions that people clamor for, and perhaps that's why he would rather take care of his political interests of balancing here and there. And I remain a freedom fighter, and I admire him and thank him as my teacher, my mentor, my leader, and my hero. I will continue to give him my genuine support and advice. And to me now, I think the best advice we can give him is prepare for a smooth transition so that we ensure stability and long-term peace for the long future. Okwongera okukakasa ebigambo by'ono twongedde okuwaayamu naye ku lukomo lw'essimu enkya ya leero n'ayongera okukkaatiriza ebigambo bye nga tabirumyemu. Any peace-loving Ugandan, anybody who likes peace, anybody who likes stability, anybody who likes having a stable government and a stable country, it is a prayer, it is a wish. Anybody who loves the president or anybody else is to wish him to work and then have a peaceful transition. Okay. You know, it should be our duty to save him from being Ngambanyenka. Wanyakore have a proverb, Ngambanyeka nyukamarwa mavi, that the one who does not take advice brews some bad beer. But we should save the president that problem. Or we should save him. There is a disease diagnosed by political scientists and psychologists that's called hubris syndrome. It's our duty to help him not to have that problem, because it is the advice that we give him that will help him to do his work with everybody else and better than he would otherwise done if he was alone. Tumwine agamba ebigambo bye tebizze mu mutima mubi, wabula agamba kyabwenkanya omuntu bw'aweerezaako ky'aweereza n'alekera n'abalala nabo ne babaako kye bakola. But it is heresy, it is wishing the best of what we pray for. Okay.
Yes, we pray that you people, anybody should work, then hand over to another person. And when the right time comes, and that right time it's only God who knows. Minister or no minister, I will remain me. Onagamba tanafuna mukisa gutuusa bubaka buno mu buntu eri President Museveni obulangira bw'anaamusisinkana kyajja okumusookezaako. But I'm telling him publicly, it's not when I meet him. Even now he has had me. Okay. And he knows. Okay. I don't have even to say it. He knows it, and everybody who is positive knows it. It is the best wish for him and for your country and for our country. Agamba singa President Museveni takkiriza kuwaayo buyinza mu mirembe kyandiviirako eggwanga okutabanguka. That means then there is no peace. Yaliko munnamagye era akulira ekibiina ki ANT General Mugisha Muntu aliko byayogedde ku bigambo bya mulwanyi munne. Ndowooza buli muntu yenna ali mu gavumenti naffe abali ebweru n'abo abatali mu politics ffenna abalumirwa eggwanga eddoboozi eryo tusaanidde okusigala nga tulikola ki nga tulisaasaanya era nga tubyogerako ebintu ebyo. Geno eri tumwene enzaala y'ebulunga mu kibuga eky'Embalala ng'era yakuguka mu busomesa wamu n'okukuba ebisiige. John Cliff Wamala, NTV ya Kawungeezi. Adui akija sisi tuko